Wakati mu kunnyikiza enkola ey'Abannayuganda okwejja mu bwavu era buli muntu asobola okubaako ne kyakola, omukulembeze w'eggwanga yatandikawo enkola ya Parish Development Model abantu ba bulijjo mwe bawolebwa ensimbi bwe batyo ne batandika okukakkalabya. Bw'abadde atandika olugendo lwe olw'okulambula abantu mu disitulikiti ey'e Wakiso, Pulezidenti Museveni atandikidde Kagoma ng'eno waliyo abookya ebyuma bye yabawa mu mwaka gwa 2018 okusobola okwejja mu bwavu. Mulimu gwayo gwa kusala kusalira ddala kuva ku milimita esooka paka ku 6 milimita 10 milimita era nga operation yayo wowe olina experience kubeerera nnyamba safety yesookera ddala motawetangira so olina okumakinga sure nti omubiri gwe guliwe gulina okubeera for example omaze okupima buli kimu osetinga bulungi dimensions zoyagala. Oluvudde eno asisinkanya abawagizi b'ekibiina kya NRM mu kifo ekimanyiddwa nga Kawanda ng'eno bannakibiina beeweze okumuyiira obululu. Nga tuli wano e Kagoma Maganjo mu Nabweru municipality, President mwe yawa ebyuma eby'omulembe n'akolamu sakozi ng'agenderera okukola common user facilities eziyamba abantu mu communities okuva e Bongo, okuva e Kawanda, okuva e Kawempe, okuva e Maganjo okulaba nga bakendeeza ku ssente ze bali basaasanya nga bagenda mu industrial area. Waliwo n'abantu abalala Pulezidenti Museveni be yawa ssente ez'okwekulaakulanya era nga bano bategeezezza nti bali yaddeko ng'omubi omweru newankubadde nga bakyalina obwetaavu. Irimo okwekulaakulanya abantu wa SACCO ate n'okulaba nga abavubuka beekulaakulanya. Batuwa ebyuma bino mu 2018 era bitambula bulungi sobola bimaintaininga okutuuka kati twakuwadde ekikwaddemu okutawanyatawanya bingi tufunye mu era twebaza pulezidenti tuwa ebyuma bino abavubuka basobodde okuyiga ate n'abo abayigidde awala basobola okujja ne beeyongera okufuna experience okuva wano beeyunira omulimu guno okusobola okujja okuyiga era tumwebaza kubanga ebintu byonna byatukoledde mu kitundu President tumwebaza nnyo bagimakinga bulungi ngawolaba demarcations zaayo nokatinga wali kushiya machine kati then nobendinga era ndowooza wawo obendinga wano ne wana we bati kikola ki beni ba expert ne baweldinga abagrindinga ne bagrindinga nogirayo product efaanana bweti tetukyayagala bintu byonna kati kuva China naddala nga bino bitusobola okukola tuba tubikwasaganya. Pulezidenti mu kwogerako eri abaafuna ssente mu mwaka gwa 2018 abategeezezza nti gavumenti egenda kwongera okubawa ssente kubanga gavumenti gy'akulembera gavumenti y'abantu. Bano era abasibiridde entanda nti mu kalulu akajja balonde ba NRM bokka kubanga be basobola okumutuukirira amangu n'okubasakira. Pulezidenti oluvudde eno yeeyongeddeyo eggombe mu disitulikiti ey'e Wakiso okulambula omulunzi amanyiddwa nga Isaac Alize ono nga mulunzi wa mbuzi n'enkoko. Oluvudde eno alambudde oluguudo olugenda okukolebwa olw'Ematugga Kasangati. Museveni olunaku alumaliddeko ku kisaawe ky'e Wampeewo waakubidde olukuŋŋaana gaggadde.